kubanga mala okuteeka ekinani ekyo kyebaŋŋambye olwo ninye boda nkomawe waka nyambale kuba ŋŋambye bwe mala osendeka zino ng'ogende waka oyambala kakati mba nzija bwe nti ntuuse Nalukolongo naye jjukira twatandise ku ssaawa ezi nyeza okumakya tuli mu 10 mba ngenda bwe nti waka nyambale ne bankwira ne baŋŋamba tulina ke tubadde twerabidde naye katono nnyo omanye emmotoka zino tetuzivugirawo nga twakazibawa tuzitwalira ku breakdown obeerawa neba nembwa mbwammwe ne bambuza obeerawa konze mbeera Nalukolongo awo waliwo ko petrol station konze weeri ate of course nzikati ku Haas ku Haas Haas yali wano nga nsula opposite kentaba jangu weeri wano we nabangamba kati emmotoka tuziretera ku breakdown netugiteeka ku petrol station ekuli okumpi ne basooka bagiteekamu omukka omanye emmotoka zino bwe ziba zizze teziba fule nti nyweze ne basooka bazinyweza kati tuzindikireyo akasente ka breakdown $20 osange nga already eri ku breakdown jukira mpeddemu agaba mujjekezize ku account wazigadde $10,000 ewakate wali yadde 10 n'omulimu olwo ntandise okufuna panic nti nagwo guyinza okugenda ne mbagamba ekyamazima $20 sigayina ne bangamba kati ziriyo zirese zigende jukira ziringira miliyoni eza 5 ninga miliyoni zange 5 ne mbagamba musooke mumpeemu obudde ne mbajjako nkubira brother wange nga nkimanya alina sente nemugamba bro nti mbadde sasa mugamba biri namugamba nfunyemu obuzibuzibu mbadde nsaba ompoleyo $20 kati oba yali agenda zinteerako naye nempulira mu background nga mukyala wa mubuuza nti omuteerako zaaki $20 because they knew I was young. I need nothing for money. Of course, I need ate sente nzifuna bamanyi ndi processing nkola sente kati nga naye yebuuza sente omuwaza ki kati mu background nempulira nga amubuuza omuwaza ki kati naye nkulu naye bwe bamubuuza omanya abakyala abantu balina enfuga gye batuvye kati omukulu naye bwe bamubuuza omuwaza ki naye nambuuza ye gwe nkuwa sente zaaki baba njabbi kunnyonnyola n'agamba asirina novaako namba ye yagenda munnemesezza emmotoka mwere yagenda okulimisa emirizo emmotoka yo ate ne sente zange ziri jukira nalina kama milioni 5 nga bakubisamu emirundi 2 bukadde 10 jukira banzirize mukadde wange 10 ne bampa n'emmotoka bannange okitegeera nga mbiraba wali olwedde nga neeraba mu luguudo nga nvuga progress nga neeraba nti nangamba tayina nsooka nentuulamu awo ayita eddakiika nga 10 ne bankuna ne bangamba kiki ekiganya mugaa sente zibuze ne bangamba itoke kale zireke kati yingira mu nnyumba yambala weetegeke tugenda kukubira naye nga tetunnakukubira sooka oyogereko n'omuyindi waffe akubuulire kuba abadde mu control room wano ng'alaba ebintu ng'alaba entambulayo alabye ng'oli focused bulungi kati sooka oyogereko naye maitwa ne client ne batutawaanya olumu ne tubawo emmotoka olaba kantu katono nnyo ogenda muwa emmotoka ya miliyoni 3 yayina kuteeka miliyoni nga 2 n'akutawaanya n'akuzunza naye gwe bambi obadde polite obadde mulungi sooka oyogereko n'omuyindi waffe wano ne bampa omuyini ate nga wekikoze bakikola odakwasi ku nnyindo ekyo nkizuula luvannyuma nti embwa ezo zakwata ku nnyindo. Hello my friend, how are you? Congratulations. Hi, what's your name? Konze Maurice. Oh, Maurice. Congratulations. Na mujjako nangamba omuyindi omuwulidde konze muwulidde oyo ye manager waffe. Oyo ye manager. Amanyi ne gakweyongera. Amanyi ne ganeeyongera nangamba kati yingira mu nnyumba. Yambala kati manyingidde mu nnyumba nga nyambala manager nankubira oku petrol station ku Toto
simu natunulya ntunde nga kati labo no angamba kyono kati manager ebiseera ebyo gwe twali tukola naye yali avuga kosa ngenda kufuna kati labo no manager alina mukuba kakosa ngenda na progress yamanyi simu nenjirekaawo nenyingira munda nenyambala abalaba film gye bayita Ennyonta waliwo ka t-shirt kenazanyiramu ne Florence kali ka green nga kamikono miwanvu nga kaliko na patch kenali nsinga okwesiga nti kaba smart njo oba ofulumye mba nfulumye nti wekakuba mbanka kubye nenkuba omujini gwange nenkuba engato nenkuba ne ka t-shirt yako nenfuluma wabweru ku lwalaza lwa Land Road nintula ne banga katirinda mu dakiika nenninda oziri anti ziri 11 kati olwo zingide 11 kitondo ndaba tebankubira nengamba nze kankube nze mbeetaaga nkwate simu njijjayo nzangale galaba nnono fala sorry the number you're calling is busy ati kyasoka kulumirawo nisho kyasoka kutabulikirako tekyasoka kujja namba bali busy bayini n'amendazi bakwata kati mba ndi awo ne bankubira olwo nanyumye ndi kabalaza nanga abasajja mba ndi awo ne bakuba ani ngamba kyo hello kunjalo yes how are you Morris omaze okwambala otuyingidde 11 kitundu bagambye emikolo gya 11 tebanangamba kusimbula omaze okwambala timaze okwambala kati tuulaawo tobaako nagugamba yenna njagalo gye ono ne omanyi abantu tebaagaliza konze sinagambako omuntu yadde no kati namaze okwambala nebanga kale genda kadakika nga 5 ntuulaawo enninda patiently nizoya 12 tebankubira azingidde 12 tebakuba nikola kusimu nga babadde mu silent nga teri nenkwata nenkuba tebankwata awo mutima ne gutandika okuddukamukko nenziramu nenjikuba ogwokubiri tebankwata nenjikuba ogwokusatu nakufula busy ne bajinyiga busy tokane negumyawo nengamba neero oli bonna bakubidde ne banyiga busy bazeemu ne bankubira ate okuddamu kukuba bajja kuddamu bakube embeeraawo nembeeraawo tuyingidde 12:20 nembeeraawo nenjikuba abagijjeeko oli otya awo nenfa soko omuli akalimu wali okyakalina omulimu simanyi oba weeguli kati natuula nti naye abazadde balina ennaku abazadde abatuzaala balina ennaku bo balina ennaku natuula bwe nti ekinaana kyo kyenajje kwagaba kati nga sinalowooza nanaku miliyoni ezange nasooka kulowooza ku kinaana kyenajje kwagaba gye ŋŋenda kukijja okukimuddiza kati nendowooza ku mulimu bintu bibiri binasooka okulowoozaako mba nkyatuddawo nkyabirowoozaamu maneja naddamu nankubira nesimukwata kati awo nali ntudde bwente amaziga simanyi gye gaava kuba saakaaba nti nkaabe ne amaziga ga rollinga burolinzi in my eyes ne gakkirira agaba ngenda okulanga naye ankubira gwe najjeeko ssente tukireze sawa nina kuba ku mulimu nina kuba ku totalo nga nkola naye siriiyo to make matters worse ngenze nenzijjako n'omwana ssente oba okategedde nene kuŋŋaanya otuyingidde 10 mama Kenny ono neighbor wange yambuza nti ezo ssente zonna zitwalawa nenzirayo wali mba nzirayo ng'amaziga gakulukuta amuli sobadde ki
Sirika busirisi nenyingira munda nsooka nenkaaba kati simanyi oba kukaaba okwo kwe kwampa obuvumu sebisinga bw'okaaba kakkana kuba nakaaba bwe namala okukaaba neŋŋamba kakati okufa kumu n'okuzaalibwa kumu neŋŋenda nenninnya booda olwo tuyingidde essaawa 1:30 ey'ekiro nenninnya booda nenzirayo ku Ttoto era nenninnya booda paka Busega nenfuna wali eyo Busega paka Kawempe ku Ttoto olwo Kawempe natuukayo ku Ttoto 2:00 olwo nasanga kubajjukira petrol station baako kuliko abakola emipiira abawoza emmotoka ndowooza Mawulire bonna nga baagategedde nti Morris yajja najja agaba ku ssente 8 tannadda kati bonna baali tebannagenda jjukira balina kuva ku station ssaawa 12 bonna nga weebali bayimiridde booda nenteeka awo nga nno munnayisi kaaba nenga nzimbye nti amaaso naye nga ndi masimaati gange gali agabadde gano n'emmotoka eri ku Afrikana nga bakuyamba obutakulinyiza boda mpaka ku Afrikana ntuuka ku petrol station agaba ngamba yali mu kiga munankole tamanyi bulungi na Luganda ate kiki Morris na kyabande mutunulidde nti ndowooza nga nninga atawulira na byayogera musajja we kati supervisor gwe nasangawo jjukira ne supervisor nnyuka ssaawa 11 naye musajja wattu naye nga ku ssaawa 2 ez'ekiro akyaliwo kubanga naye eri mu offices naye alina okubalansinga kati bonna nze mbatadde mu trouble nze bonna mbatadde awo banga supervisor ngamba Morris sente zagaba ziriwo ye lwaki ssaawa zino lwaki oli bwoti manyi okuba ndowooza nga nali nantambula butambuzi nga kye baŋŋamba tuula wali nentuula genda eri ngenda bugenzi ne bambuuza sente ozitaddewa ne mbannyonnyola byonna process nga bwe njitiddemu abaseka ne baseka supervisor n'aŋŋamba tuula wali nentuula mba nkyatudde awo manager bam thank you kyewakola ngenda kibagamba William naawe thank you mwena abatoto thank you kati ntuula awo mba ntudde awo lwayitawo eddakiika nga 3 ne manager mu kakosa ke yali musajja mukwata mpola ajja nga aluvuga mpola bwe nali njagala olagako nti gweovuga kosa nze nvuga progress kakati munaye nentuula awo najja manager nga yali musajja ayogera mpola Morris sente zaffe ziriwa sente z'abandi ziriwa ate netaziyita zize kuba ziba za total sente z'abandi sente z'abandi ziriwa nenjimuddiramu story ngamba kale natambula wali nga agenda mu office ngenda okola ne supervisor ye bulunguludde ngamba banvuddeko kati ndowooza waayita eddakiika nga 10 kati jjukira total we yali kumpi ne poliisi eri wali kumpi ngenda okulaba William akomyewo supervisor azze ne piki 2 kuliko abapoliisi kati nenziramu nenfa awo nenziramu nenga kaaba ate buto kubanga nali sibeerangako musagaza poliisi wadde omulundi gwange gwonna nga sisuubira ngira bano be batwala nga mbalaba bulabi nti omuntu poliisi atuula emabega criminal n'atuula mu makati driver na eri boda n'avuga nga ndaba birabe kati nze mbigendamu gwakirimu poliisi najja nambuuza sente ziriwa young boy where is the money nenziramu you know what ate bo bamanyi munaye apoliisi oba bo lwaki bwakubuuza ekintu oba wakatandika okinnyonnyola nga ate addamu akubuuza tebakuwa space ennyonnyola n'aŋŋamba okay you okay it's okay you just come here police station come inside we make a statement and then you come back nenga bulijjo mbiraba mu firimu bwe bakutwala okukola statement todda
oloba ogenze no it's okay nkuina wano nkuina baba kutwala okola statement todda wedde nemanya kati ngenze ninga kaaba ne bangamba tuula ntula ku bodo mu police nantulema bigange mondo eri wano banna nesiwade n'okwesiwa ne bamvuga ne bantwala ku police tutuuka ku police kiri kyenaga nti abazadde balina ennaku abeereyo nga bamukubira nkwate simu nze kennyini gwakubira mama bantwala nga mukazi wattu ali mukyala atandikirewa ate naye naagakaaba namugamba maama sirika bijja kuggwa nze wakoze obwe buzibu bwange ne mama wange buli kinkabya kimukaabya kale oba omukubidde egguma ale ye n'akusinga okukaaba ate ye n'akusinga okukaaba weebale nnyo ye n'akusinga okukaaba kati nze yamukubira omugamba ebyo ne mugamba maama guma naye nga n'agamba nti guma ate ye naye akyakaaba kimuga maama guma bijja maama guma nangamba mulisi kiki ne mbimunnyonnyola kati mba nkyabimunnyonnyola ne banzijjako essimu manyi nze kuva dda ninamu ekifuba ninamu omubiri kati bwe bangamba batugamba okujja n'agaba wange munnaaye bandeeta naye ku poliisi wali ku poliisi wali ku gundi ku petrol station yawo akyakola mu petrol station bamufuula na manager kati akyakola kati nkola ki batugamba mujjeemu esaati kati nenzijjamu bwe nti esaati ng'emiwula gisaze wano jjukira before coming to petrol station nasooka kuba poota nga nina tteba akanyama nga nina akanyama kati nzijjamu poliisi naga we mtaja mto olina n'akanyama muba wano sente za bande zamwe toa viato bye bangamba bulijjo mbiraba mu kiri kuggwe kati nenzijjamu engatto maama mukubidde awo nkubidde babalonadi yangambye sirina sente naye yingira tujja biraba enkya nyingira kati mukututwala wano ndi musajja yenyinyalamuko nenyinyala nkumanyi ndi musajja yenyinyalamu kati baba batutwala wano baggula akajja akasooka polisi atutaddeko wano mundu nga bwakyafu jjukira ndi mbigere kati ninnya sirinya yansindika ati nembirinnya nti kumbe gyendaga ate gye bitandikira nenyingira munda ne baggulawo oluggi tewawunya bulungi ng'oluyonjoyonjo olwo lukyaliwo kati oba ennaku bbiri otandika okubeera wafuuse ewuwo nasangayo akasajja kampi kati ne katugamba tambula tawali nkatunuulira nti ndaba nkasobola ate amazzi geno bwe gajja it's my first time okuyingira ekkomera bwesolozemu okuyingira ekkomera siddangamu era nsaba siriddamu bannange ne batuyingiza ekkomera n'agaba wange netubeerayo olunaku olwo ekiro ekyo kyennyini ensiri mwebaka ku seminti nga wanjokoka naye ng'otulo tujja nasula ndi bwenti tebambi balwalirayo tula ndi bwenti ntimye kati munnaaye ako akasajja ako ne kaŋŋamba genda oyenje ttooyi obulamu nakigenzeemu engenda nenjiyonja naye nali ŋŋaanye nali njagala gaana agaba naŋŋamba nga wano ndaba nga nkasobola kandi kuyisiza bubi nnyo nengenda nenjiyonja ne tukomawo then enkeera bandi awo tuba tuli awo ssaawa zaalinga 4 manyi ku makya mulina parade gye mukeerako sitama nga mwekutteko bwe muti ne bababala ne bajjamu abagenda mu kkooti kati mwe ne musigala abatagenda mu kkooti kati ne tuddayo munda tuba twakaddayo
nendo kwanga basoma amanya agaba yango Kaweesa Morris yango tugamba ati kati bagenda tukuba kiboko batutwala wali kumbe manager yakomyewo manager station yakomyewo n'agamba mpa abaana bange ngende nabo najja n'atusayiningira netugenda kati ntugenda mu mmotoka ng'atugamba nti yasasula mpola nga mmanyi bw'atugjayo agenda tugamba omulimu kola ki guweddewo sente nze kanzisasulire n'atugamba nti you know what tugenda kukola naye nga musasula mpola awo ne mmanyi omulimu ki weguli nangamba mbasonyiye kuba ajjukira nze nakolerako mu vacation yafu katata nenkomo ne mu vacation ya 6 nga kale nga tetulina kintu kibi kyonna so n'atugamba kibankomesezaawo kati tewali customer mayi bakasitoma bakomawo nnyo ku petrol station complaininga ono yankubye empewo nga tetulina ezo zonna records nga tuli clean n'atugamba kyoke muddemu mukole naye nja basalangako sente bweziti buli mwezi ne tugamba kiri fine bwino nze tebamperangako naye nange omulimu nali nkola wali gunzi kati ne baddamu era ne banfera era gwe mulundi gwe nasooka okugenda ku basawo Abaganda ngoyagala kuloga kufeze ate abasawo bakubba ate nabo ne banziba wallahi mwezi no story jimbe kati tosula ate nabo ne banziba bakubba tosula kati mba nvuddeyo mama akubye simu mama mukubidde nvuddeyo asanyusa biki yali yetegese mama by the way bwe navaayo kwekyo kiro kyennyini we bansiba kuba zaali saawa mu 3:30 mama yalinnya najja e Kampala n'asula ewa muganda we e Makerere awo kati yali agenda kera ku poliisi ku makya ne kati netumukubira nti bantadde kati yajja butereevu ku ku petrol station neebaza manager biki tewasulayo anti nasulayo anti ngamba abansiba ekiro nensulayo kati enkeera mama naye yali azze kati tuba tuli awo tonyumyanyumya nenfuna omuntu nangamba bakufera erye yangamba wa ebusaabala nange ebusaabala wali omusawo aba wakwatanga naawe wasewo omwezi nga gumu olwo nzizeemu okukola ntandise n'okuddamu ofuna ssente baba kwatanga naawe abo nti aliwo mpe enamba ye njagala miliyoni zange nyazidde miliyoni 5+. Ngamba gye bali nti baleete ampe enamba mukubira alo nandagirira bulungi eyo busaabala eyo waliyo amazzi eyo mu njaziyazi eyo nandagirira eyo ngendayo nawe yanje ensonga netuggalawo tuti mu nzikiza simulaba tandaba ne bannange waninde sana ndasanga sebo nze ni muntu w'abantu gosiniza nga talina magezi kati bwe twaggalawo bwe tuti tewali mu nzikiza ne mubuulira amannya gange namala omulira amannya gange naggulawo ne waba nga waliwo ekitangaala kati nga tweraba ffembi n'akwata ensimbi ze gwani nze Kaweesa pya baba no mbalaba bayingira Sudaani kuliko omusajja w'enkufu n'omukazi alina akabina kanene naye bwe tutabanguyira bajja genda n'aziyoola pya naye ng'oli mu buzibu konza ate butya bakunoonya ewammwe ebyekika biri bitya ndaba ne bwe tunaakola wano tutuyinza obbakwata naye ssente bayinza obutazizza ate nga kyetwagala ssente bazizze ebyekika muli bitya oli bulungi mwakola ku mpewo zammwe kukunze munaye simanyi nze ndi mwana naye kale kandabe ekyokukola naziyoola
sente y'omulina kwegendeseka. Kakati nti ndaba bali bana. Ekyo tugenda okukola. Zijja kudda. Tugenda okukola. Ogenda tuwaayo ejjiri enziriza. Embuzi zirienziriza zeriki? Ejjiri enziriza y'enkoko ng'ebiise naye ngo n'erizira netalyandula. Enkoko ng'ebiise naye nga teri ensajja badde tennagigendako. Eba tejjiri enziriza. Ate ejjiri lyeganye lyezize. Libaleka lyeryo. Lyeganye okuwalula. N'ennyindo y'akawuka. Simanyi amazima ga Katonda ali mu ggulu. Mbijjukira byonna. Mbijjukira bye yantuma. Mbijjukira bye yantuma. Ennyindo y'akawuka. Kyenkugamba byebyo. Ati leka mbikugamba. Byebyo amazima bye nkugamba. Kale. Ennyindo y'akawuka. Kale. Akawuka ennyindo y'akawuka ebeeretya. Kale bwoba obiganye kale sigenda bigaba bye yantuma. Biŋŋambe. Anti nantuma ennyindo y'akawuka. Nantuma olwoya oluvudde ku mpologoma enkazi ng'eri mu nsonga. Morisi. Empologoma egenda mu nsonga. Kati nantuma n'ebirala awo. Kati bwe namugamba ekyamazima sirina gye ngenda bijja. Naŋŋamba nti tutogenda soba bifuna nti se bifuna. Naŋŋamba kale ojja kumpa ssente nze mbifune gwe bisangewo. Namugamba kale nembuuza mmeka. Naŋŋamba mitwala 27. N'ozibala. Njimu. Naŋŋamba ojja kuma ku Lwokusatu. Konze bali Lwakutaano. Nawe ojja kuma ku Lwokusatu. Konze kale. Neŋŋenda nga mbawalekedde ssente. Neŋŋenda nga nkomawo ku Lwokusatu. Ngamba yeggwe nti kale katukebere mwana ensonga bajjajja. Najjayo ekibbo kye. Najjayo n'ensimbi ze. Kati olaba eno eri wano. Kuba bwagwa ng'obungi buli eno akamu nga kasembedde wano. Nangamba kati olaba buno buli kano akali wano. Kati bano abangi be bali abasatu. Kati ono omu yabe yawuddeko ssente ali muzire tawuna atuuse kawempe. Naye basawo mmwe abamu. Nange nedda bannange. Namugamba kituufu. Naŋŋamba naye ssente zino ze baleeta bagenda kwongera mu miliyoni 2. Ezo miliyoni zo 7. Naye akakadde kange konze sirina buzibu. In fact nze ne bampa ziri zokka ze baatwala. N'otwala 2. Gwe 2 zizo sirina buzibu. Kale. Ayoola. Newajjawo ka ekizibu. Konze kijatu. Konze kikyate. Ndaba. Kuba ono omu abadde ajja. Nafuna accident. Kuba ono omu ndaba ajja. Naye abadde ajja. Kati. Ate ssente sizirabamu mu kisawo. Sente sizirabamu mu kisawo. Alabika yadduseeko badduke. Netusooke tubabuuze. Muntu mmwe kiki naye? Kiki ddala? Abadde ajja essaawa yakirese yadduseeko badduke. Kati naŋŋamba kye tugenda okukola kati okusika bali bajje bamwegatteko. Baleete ssente. Bajje ne ssente. Twetagayo ssente mmeka awo? Teyaŋŋamba ssente. Yaŋŋamba entengotengo. Nga ngifumiseemu olukato. Olukato kye ki? Olukato omanyi ebibbo? Luno lubayi.
Olugira enjulu. Yes. Olukato olugira ebibbo. Ng'olufumisyemu. Nanga kati olukato obwo tunabufumitamu entengo tengeno lubanga lubuto. Kati tufumitemu tuba tufumise mu mbuto zaabwe. Obwo bujja kuba bubafumita mu lubuto. Naye nga bwe bubasika okujja eno. Kwanza sina kye ngenda kubijja naye bya sente mmeka. Kwa emitwalo 15. Wewe zinedde nawe. Tomanyi ntengo wezifaanana. Anti njimanyi naye simanyi kale nga nsumanyi nti olukato osobola okukulugula mu katale naye entengo. Entengo zibeerako ku. Yansabirako n'ebirala. Yansabirako obejjanzi ekkazi. Sijjukira kyansabirako naye yansabirako ebintu ntugwe by'otasobola kufuna. Nga by all means oyina muwa sente. Nze nabaka amayanzi nga ni mwana muto naye tosobola kummuza ejjanzi ekkazi lifaanana litya n'ejjanzi essajja lifaanana litya. Basajja omwe basajja yali mukazi. Yali mukazi ye busaabala. Kati nenkwata 15 nenjimuwa. Avuga kuusa ameka 4. Nenvaayo. Kati bwe nvaayo nangamba ojja kudda. Konze kale mba ntudde eno. Nangamba naye ndi mu kuŋŋaanya ssente zange ziddemu ziwereze banziba. Ate n'ono ali mu kutwala butwazi. Kati olwo yampa obudagala nga buli mu kapapula. Nangamba ngende mbuteeke waggulu wa ttooyi. Kati bwe mbuteeke waggulu wa ttooyi akawoowo kano buli kanaava eno waggulu ne kabuyingiramu mbu bali bajja kuwunyirirwa ekivundu ne bajje bakunoonye bajje nga basika ekivundu we kiva bajje paka ku ttooyi ewaka ne ssente. Eddagala be bali abasajja. Kalimuzabuuza. Ekyamazima ngenda olaba nga ate nnyongera ku sipenyinga. Ne wano nnyingi ddaana wali baatwala ziri. Ze nali badde nziramu n'enkuŋŋaanya mpeze ate nga zigenda. Ne mmukubira ne mmugamba kati gwe bona ofunyeewo enkyukakyuka yonna. Mpita. Nangamba it's okay. Naye kati nteerako emitwalo 6 egy'okkowoola bajjajja. Namugamba nja giteekako. Mpaka leero. Saagiteekako. Naye ne muvaako nanfereezo. Ebbanga nireetolwa wayiseewo tuyingidde emyezi nga 8. Ku neighborhood awo nnyini. Neighbor twali tunyumyawo ekawungeezi nga waliwo eyaze okukyalira neighbor. Neighbor n'awulira nga nnyumya story eyo. Naŋŋamba ogamba nti bakwongera wafadda konze nafadda. Ezo zonna ssente n'ozireka buli zino zino. Wano emutundwe wano okulya. Wano emutundwe wano okumpi nga waliwo omundu tatwala na ssente nyingi just omuwe 10,000 ezi nakukwatira abantu kogwetika nga nate emutundwe konzi katate 2,000 bali babyana 2,000 zino nothing ntwala ssente bagenda kuzireeta nga bafukamye yayagala 10,000 ezi 2,000 bali ababbi bwe baleeta ssente ziri zabakubbako bali be bagenda omusasula konzi tugende naye story eri believable okiraba yes story eri believable olabye danga ne wanuka ngende nankwata ne tugende emutunde ne tukasanga yakazeeyi kuli otya koze gendi tekalina na mu bino bya ssabo biki kali open awo ega ngamba tekawe 2,000 muzikulu bakufeera mmeka ne mubuulira nga walaba ikumya ne abantu baba kikale gwo omwana omuto because you I was 19 very young nga ndi kato tekawe 2,000 bambi teka mu kigali nenteeka mu kibbo nenzalirirawo nazijjamu naziwandulako amaloso nayogerawo ebigambo yawandulako mbwe emirundi 9 nayogererako ebigambo aziteeka mu kibbo azitunuulira ati nga gw'omulaba nga mulaba n'olijjukira naye saavaawo naye namugaa tugende tubeere waaba nazitunuulira ati nazitunuulira namala nazijjamu naye nga mu kuzisitulamu alaga zizitowa
omanyi nga bono kwati kidomola ninga ulaga ntino kikwase ukisituza maanye kati yazikwata bwati ngalaga azisituza maanye ngamala nakata omulundi gumu nekaddamu nekagwa mu kibbo nangamba oli wa mukisa oli wa mukisa sente zo tebanakozesaako wadde 10 zonna zikyaliwo tugenda na mwaka mbu zabalemerera nangamba mbu zabalema okugabana baakayana yesole gye yampa mbu baakayana nga bana gye bazigabana kati bwe balemagana okukwatagana ne bagamba tufune we tuziwummuza bwe tuli batweterezeza nga buli omu tutumanyishe yajagenda okutwalako nga tujja tutuzinonawo nga tuzigabana ningamba amina nangamba naye mpa mu ennaku 2 nze kale nenzirayo ewaka noono nagenda ewaka ennaku 2 bwe zaggwako nenzirayo nangamba kati nze sikwagalako yadde 10 naye bajjajja beetagayo ka transport akagenda okubanona bajje ne ssente zaffe nene transport yoyo bali bajja mmusasulira nate omusaba nze konze transport wasi anti bali tebaliwo saawa zino naye bali bajja kuddiza transport wo ne ssente zo konze ya tewali bizibu transport wameka ajja tuwayo 15 kukuba basomoka ekizinga bali sese eyasema yagaba baliwa gulu gati konze 15 mgaja janga china 15 kati genda bono zifuna onodda sene nakuzemuzukulu nimbeoza mwana bali babana 15 ate nalina ssente gwe ngoziwayo mbali 15 ezimo tuwemu ennaku nga 3 tubalete nja kukubira essimu paka kati jjajja tankubiranga bwekyanga omu 15 bajjajja ogenda okuleeta abantu simanyi oba basomoka ekizinga ne bajja ne bazimuwa naye yaddamu nga wayiseewo ebiki nga 2 nankubira nangamba nti muweeyo emitwalo 7 bazaaliza ki oyo ne mmanya naye mubbi saddayo bwe batyo ne banziba bwentyo bwe nabbibwa bannange omuntu yenna bwakugambanga nti nno agenda kukola kintu oba agenda kukolera kintu naye tobaako gw'ogamba eyo ye first sign eraga nti byakukolera bya kifere ye first sign eraga nti byakukolera bya kifere nze banziba bwe saagala bakubbe ye lwaki batogambako muntu anti ye kyakugamba ye kodi gyakuyitamu akugamba tobaako gw'ogamba abantu tebaagaliza abantu babi abantu babi bwamanya nti ogenda kufuna emmotoka yo progress ogivuge ye akyali ku kagaali akyali ku kapiki ajja kuteerawo ajja biremesa toyogera abagagga obamanyi kirumi omumanyi kirumi omanyi ajja sente wali owuliddeko ng'ayogera So guys, that is it. Sylvia tujja kumudira next time naye atubuulire ebibye. Kunsekerera mulimba. Kubanga za kumbozi ya Morris so ataseka mpaka. That is it. Thank you so much. Morris Jordan Skawesa straight out Aromatic Entertainment. We love you so much. Tukale second just for you guys to be vigilant, to be very very careful with those people abakubanga tomanyi. Akazanyo tokazanyanga mukowadde n'omulundi n'ogumunene bakwene bagamba toka wanguddemu. Soka webuuze nakawanguddemu ate nayi wangudde ntya nga participating ngamu. Osanga nze by then I was young and I was ono mwana wa Sematimba yagamba ki? I was naive.
and I was naive. So maybe by that moment I was naive. I wanted to know what next. Ate nekufuna ebyamangu ate tekiba ku myaka bayita mukulu waffe tegiba myaka oli muto nedda n'omukulu bamufera ekituufu. We just have to be careful. Abantu bano bakwata obuwongo nnyo namwe abali eyo nga mulina stories zamwe bali babafezeeko please share them with us tulabule abantu because bangi nnyo nyo bebabbye mu bintu weebyo babbye obuwumbi n'obuwumbi millions and millions of money nga ne bayisizaawo mu bintu weebitu ne bamubba ebitategeerekeka. Oli n'atunda ennyumba ye nga tamanyi nti atunze ennyumba ye oli n'atunda ettaka lye nga tamanyi nti alikoze eki nti alitunze. Kati na story gye nabadde ndaba eya mwami Kamulali ow'omu America oba wagirabyeko era naye bamubbye ssente bamubbye dollars nagenda n'atunda ne poloti ye bambi yavudde mu America n'ajja wano mu Uganda oba ate yabadde anoona ki ate mu kwagala ssente ate endala simanyi naye yagenze mu baana babbi ba gold. Ciao guys, mubere vigilant mwana, just mubere aware, mubere vigilant. Twagala babafere because you are our beautiful fans. Twagala nnyo, twagala nga muli basanyu. Twagala fan yaje nga akaaba nti ate bannaye banzibye. So mubere begendereza. That is for today. Mpozi nga Sylvia ina akatalekeka. Bane mbagala nnyo bantu bange amanya nsigadde nze Namutebi Sylvia. Morris K Media. Yeah. All right. Thank you so much and have a blessed night. Bye-bye.